Kyagulanyi tasobola kuwangula Museveni. Soko mwekoloza hapo. Buli tubyogera ebyo nga bagamba omulabye ajjeyo kalaze entuufu. Ogambe linda ogambe otya? Millionaires. Kyagulanyi bwawangula akalulu akaddako. Nga president. Naye yakulaga nti akayina. Nakubalira dda. Nze nabala Buganda wali besi ya Kyagulanyi. Tulina obuboxi kasanvu. Obuboxi kasanvu. The polling station? Kasanvu. Kankwate wano ku lukomo lwange. Obuboxi kasanvu bwe tulina obuboxi kasanvu. Ewa? Buganda we wali besi ya Kyagulanyi. Tulina obuboxi kasanvu. Akaboxi akaliko abantu abatono kaliko abantu 703. Akaliko abantu abangi kaliko abantu 15000. Kyagulanyi yakera ku machane banene batugamba nti mwete mufaayo. Omusango mu kooti tugujjeeyo tugutude mu kooti y'abantu naye mbalayirira Museveni tayinza kumalako kisanja kino nga ye president. Kiweddeko bate kiweddeko. Kigwa kiri mu kuggwako. Bye yatugamba gaali mazima bwo bwali bulimba. Bwali bulimba. Kati nze Sewanda onteeka mu bulimba obwo. Okyali wenu yupi? Ndi muwagizi wa Kyagulanyi. Olinga tamali mirundi yali muwagizi wa Museveni nga si muwagizi wa NRM. Era Lukanga yabadde mutuufu okugamba nti Sewanda alina kaadi ya NUP kuba sigirina. Era ebyo bye bimu ku bye walabye byannyiizizza. Kubanga Lukanga amanyi lwaki kaadi ya NUP sigirina. But obirivigiramu NUP ng'ekibiina ky'ebyobufuzi. Enkola gikolamu emirimu gyakyo. Nze nzikiririza mu Kyagulanyi kubanga nze mmanyi n'ensonga lwaki Kyagulanyi alina amaanyi ago. Oliwe NUP toliwe NUP? Siri. Toli. Era Lukanga yabadde amanyi lwaki. But bulijjo okosa statement nzifenga abe NUP. Butereevu ng'omuwagizi waabwe. Oliwe Wisha obaagaliza birungi. Era ne mu maanyi gange gonna nga nakkiriza dda nti ndi memba waaki. Naye nga wakyaliwo ekikyagaanye. Najja wano ne nkugamba nti oli yaŋŋambye bwe mba ŋŋenda mu NUP nkubire mufumbire essimu ne mugamba nze mufumbire tayinza kunnyaniriza mu NUP. Ng'ani agamba ebyo? Ebyo twabyogera naawe nga tuli wa. Lukanga yanzije Makerere. Era mugabe Lukanga nze bino ebitu yawe nalembizeemu. Nantwala ewa Kyagulanyi. Kati ninyo wagende wa Kyagulanyi. N'omusisinkana. Ne munyumyamu ne Kyagulanyi. Ne tunywa nayo ne caayi. Jakutwala Makerere. Ne tulya n'ebinyeebwa kuwafiisaawo mu kavule. Ne tulya ne caayi ne tulya n'ebinyeebwa. Kyagulanyi mwayogera biki ng'okusinkanye Kyagulanyi. Kati Lukanga yakwata mbega gw'amanyi. Amutwale wa Kyagulanyi ng'ayamba biri bye nkugambye nti Kyagulanyi bali uliza soko ndako bye nkugambye nti Kyagulanyi alina emisege gimukoze eki gimulira munda. Lukanga amala okumanya nti ono Sewanda Gimbega abegera gavumenti amunone Makerere amutwale wa Kyagulanyi nga gwa tutamanyi ki Mbega waiswa tali mu struggle gyali mu yiye si yakujja ko na kyemalira n'ekyo bunenya olw'embeera omusajja yava Wakaliga ewatata we n'agenda Erubya nga naye watata we yapangisayo Erubya yali apangisaayo n'avaayo n'agenda Masanafu mu Kinoonya ewa chairman mu kugambirinya ewa Kabuuka gy'ava n'alyoka agenda ku Lwentebe kuba taata we wane wafu Wakaliga taata we yatundawo taata we mulamuzi wamala okulita yalinga n'afuna obusente bwe wano waali wafunda. Salamu alaikum Agati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Agati Nakalembe kambawe ennamba yange yeno 052537529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Wonna wosinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza olunaku olwaleero nkubuuzako nti osibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo ofiiridde olwaziza n'okusomozebwa okulala asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza olunaku olwaleero olunaku lwa Sande abagenze mu ekereziya mu kanisa mbakulisaayo nyina Sentamu Mukasa Sewandagi agenda kubuuza olwaleero tuze speed tuleke nga twogera ebigambo kubiriwo kati Sewandagi buuza abantu lwaki speed bwesooka obuuza abantu kojja wange amanyi okuntandikiramu ku speed era bwatu gyatandikira abanya bone basaba batuwuliriza era abatugobera nagye musinziira mbalamusizza
mbebaza emirimu gye mukola abagirina abatalina mirimu temugwamu ssuubi alina gw'oyambye okuba obulungi naye bwe muwadde siringi 10 tukwebaza omukisa guli eri oyo afuna so si eri oyo omukisa guli eri oyo agaba so si eyo afuna twagala okwebaza nammwe abaliwo ng'omulimu gwammwe omukulu gwe mukoze gwakunafuya abalala nga Sewandagi Sewandagi tanafuya ebyamuleetedde ebizibu Sewandagi tanaleetebwa buzibu nze sinafuya wayiswa okay Sewandagi muleka kano ayogerako nawe nongamba oli mbega omutendeke mukituufu nenkubuuza wa CIA wa MI6 wa FBI negamba nabisoma nongamba wabisomera kyankwanze naye mwabadde ku seti ne Lukanga musajja wange Lukanga nakuyita mbega n'olutabuka n'ova ne ku seti Sewandagi mbega omutendeke akola ebyo kati njagala era omuntu alowooza ne mukiibi bwe yagenza okuwandiika omutwe ku video ke yagambye bamuyise embega n'atabuka olutalo sematalo bamuyise embega n'atabuka ekyo si ekyantabudde kyakutabudde Lukanga ng'omuntu kubanga jjukira nze okujja mu bino nasooka wuwo wandeeta ne Lukanga ndabira wuwo era essimu yange agisaba ggwe bwe kiri Lukanga nankubira essimu nansanga ku university nze nga mugamba nze nkolera omuntu ogwo Matiya sikola birala Lukanga nayogera n'ebigambo bingi n'okusooka nali mutidde nga mulaba enjogera gy'ayogera nga mulaba ng'omuntu amanyifu bambega buli muntu tumweraliikira n'ekisiikirize kyaffe tukitya kituufu kyoyogera kati bw'ayogera ebigambo bye bingi nnyo yajja emirundi emeka esatu Makerere kakati kwe kulaba ne tukkaanya era ne nzikiriza nja kutambula naye twayogera ebintu bingi ng'abaki ng'abantu naye bwe yatudde ku seeti si bye yayogedde yatudde ku seeti bw'ati ng'agamba nti omanyi nze Sewandagi kino yakiŋŋamba naye ng'ekyamazima kyayogera sikimugambanga n'abuuza ekibuuzo olowooza mbega asobola okukyuka nenjagala okuddamu nze kyemanya ajja kuddamu nti mbega akyuka naye nze mbuuza ekibuuzo nga ne ansa nzimanyi ne mutula n'enseka manyi abaana bali mu NUP abasinga obungi bajega ate abalowooza nti bamanyi kati obwongo bwabwe bubalowoozesa nti balina kujjawo abamanyi bo balabike nti bakola ki nti bamanyi lwaki nkugamba bwe ntyo mu NUP mulimu abantu banze bwenjagala kugenda kibayita personal abantu bangi mbamanyi Bobi Wine yakolanga na Kale Kayihura mu project ey'okulwanyisa enjaga n'ey'okujja obumenyi bw'amateeka mu ghetto nga mukozi wa Kale Kayihura Bobi Wine okujja ewaffe mu opposition yamala kutulaga nti zino kaadi nzizizaaye wa Kayihura oba baawumuza Kayihura ekyo ekitundu kya Bobi Wine ekifa kati nze mba saagala kubitambuliramu nembibulya kankuweyo omulala Aisha Kabanda yali aladisi yabeeranga mu president's office n'avaamu n'afuuka RCC wa Kampala ku ssaawa eno mubaka waabwe era yamyuka secretary general empigi omu ku bakulembedde okukwata kaadi abamuyita Sarah Temulanda mu parliament ewedde abadde mubaka wa parliament ng'akiikirira nga wa NRM mu parliament ne bamuwangula si wokka janguwa ne Makindye Nyeko yaliwo NRM nga ye ssentebe wa kokasi ya NRM mu lukiiko lwa Makindye bali naye kati bano balukanga betamanyi gye baava akugamba amanyi nze Kyagulanyi yandaze nti ntuuse okujja okulwana ebyange ndekera abalambo kubanga nze nali muwagizi wa Besigye ng'ebyo sibirimu omusajja w'emyaka 45 kuba alina emyaka 40 nga bwe yagambye emyaka 40 okubanga emyaka 40 ng'ebyobufuzi obitandikidde ku Kyagulanyi mu 20 ate sina 20 kuba 20 yali azza okuvuganya ku baka ba parliament fe abalala bwe tuba twogera osirika bwe tuba twogera ku byabufuzi tobinyegako kati kankubuulire yavuddeyo kujja alwanirire mu ffumbiro bino bagamba era wabudde ngera nkimugamba nti yazze wano agamba bali muteekeeko mulabe kubeera ne bw'otunula ku peegi ya Mukiibi tekuliko program ina comments nyingi yenkane nezo nanga zikuvuma nazisemu ko andi nakugambye ndinze okunvuma si ekikulu okuwemula tamale minundi yagambanga nti okuwemula okungi ne boleta furu figa ne boleta ono namyalo ne bawemule kufuru nga nsibe teyeggula
esigala ekola ki nsibe kati nze okunvuma sikwe kusoose mu 2021 n'okuwanika nawandiise wano mu katabo kange balina ebigambo bingi nnyo bye baleeta 2021 mu kalulu n'enyimirira bwogu n'embiwakanya bigambo nga ki bagamba nti bwe kibaleese kuwangula bagenda ntebe mu ntebe nembagamba nti okusinziira ku situation nga bwengiraba Bobi Wine tasobola kuwangula Museveni ffe tugenda ntebe mu ntebe nembagere ku bigere tebaatuuka kuba bwe bamala balemesa okugenda entebe mu ntebe ne bakwata obuwunga bagende babutwalire Bobi Wine emagere gye baali bamusibidde baatuuka goli w'amawulire gundi ye yalinga agezaako ne bamukwata yalizaake yekka bazaake ndowooza babigirwa abo abazaake nabigirwa si bagezaako okutuuka eri ne bavaawo ne bagamba nti Museveni tasobola kuweza mwaka mu bukulembeze n'ebintu mubindekere ne mbagamba nti nakyo bulimba Museveni kamaze okulayira wali gino emyaka ena jagimalako etaana jagimalako n'okwevuganya avuganye ne bibanyiza ne bayomba ne banvuma Museveni teyamaze dda n'okufuna kaadi ya NRM adde yesimbewo bwe kiri ne baddamu ne batugamba tetuliddamu kwetaba mu kalulu konna nga Museveni mwali ffe tubivuddemu tubiganye tetulibiddamu Bobi Wine tebanaba bamunominatinze aba NU si Fulaga Beyala wa NUP mukulonda okuddako kati nze okuvuma kwabwe ebyo nze ng'omuntu tebiyinza kunkanga kubanga okuvuma nkumazeemu ebbanga ddene ate abantu baze banvuma nga nkola ki nga mpulira naye nze ekizibu ekisinga okunnuma Buganda wano mbuuza ekibuuzo kojja wange ani yaloga Abaganda kantandikire eri Mubende Nsegumire w'Emityana North yawangudde Kiwanda Godfrey Suubi naye nga bawagira Nsegumire si waffe wawano muganda wa Ibrahim Kasozi bondi Nsegumire abayeddira ki simanyi naye Nsegumire ndowooza linnya liringa lya Lugero lwaki lya Lugero nga luli mu Nsegumire nsi egumire kya Luganda simanyi basolodi mu bulamu asoba nga muganda Nsegumire kya Luganda kati Lukanga yazze okunvuma nga nvumira Waiswa Lukanga waffe wano Lukanga yangambye mulangira owawa ye Musanje bamulangira era nangamba okungamba tinze omusayi ogunkulukutiramu wano ogwakabaka gwe gukulukutira mu bwange kankubulireko nze ni musajja Muganda abalangira mbamanyi babikeeri eri abalangira abakanabba eri abalangira ab'emituba eriyo n'abalangira abamujaguzo kati gwe ng'oli eno mu balangira betuulira abeeyo toyinza gamba nti omusaayi ogukulukutira mu mutebi gwe gukulukutira mu ggwe ate nze abalangira mazina b'ebbanga nga mbalwanyisa era nga mbamanyi nti bo n'obwakabaka mutebi tebamukkirizangamu nti kabaka bino mbibaddemu ebbanga mbimanyi kuba nze mbaddewo saava mu bya busuubuzi nava mu kirombe ky'amayinja ngalo nziraba n'emikono ngiraba nava mu kirombe ky'amayinja nenyingira mu byobufuzi ate ebyobufuzi nze sibeera ku peripheral nze siri opportunist toli munnakigwanyizi bano balukanga bannakigwanyizi nti Kyagulanyi tebamukkiririzaamu naye just batunula butunuzi nti amaanyi Bobi Wine gaalina gasobola obbayamba okuwangula banoonya kyakulya tebalina kirala kye banoonya ova ku muntu abadde n'ekyalya nga nkola mu president's office nga nfuna akati kamu n'emitwalo aga mwaka ki olowooza tegwali gwa 98 ng'ofuna miliyoni emu n'emitwalo aga zaali nyingi ndowooza emu abiri zaali zisobola okugula emmotoka kabaka nannonda kugenda kakiiko kakaseeke aka federo gye nasooka nengenda nenkola eyo bino nembirekawo ng'eno tebakuwa gy'olaze nenzirayo mu State House mu 21 bwe nzirayo mu 21 era ne baddamu ne bannonda ku lukiiko olulala mu 2 awo navaayo buvi kuba twawukana nabo mu 23 nengenda ne bamuwanga Kivumbi ti eno struggle ngimazeemu ate nze bwe nkola okunoonyereza nkumanyi kati Lukanga ayinza okuba tamanyi nti Waiswa Mufumbiro mumanyi taata wa Waiswa Mufumbiro yasulanga wakaliga wali ku Ssekabaka kwolwo oluguudo Ssekabaka Kintu Road kwe kuli amaka ga kitange Paulo Sentamu we wali ekijja kyaffe we naziika n'omwana wange yaawu kwolwo oluguudo
taata wa Waiswa Mufumbiro yali mulamuzi Saalongo musajja mulamuzi era awo yatundawo n'agenda ku Lwentebe Waiswa Mufumbiro gy'abadde asula okuvaayo agende luddawa e Nakawa eri ewa taata we abadde asula wa taata we bino ebimu kambikubuulye Waiswa yasooka kusula ewa Kaliga ewa taata we nga waabeera bw'ava ewa Kaliga yagenda Lubya bino byangu nnyo chairman we Lubya bamuyita Lwetutte gwegenda obuuze chairman Lwetutte nti Waiswa Mufumbiro yasulako wano era Waiswa Mufumbiro yasulako wano gwe mubuuze esaagala bigenda naye gwegende wa chairman gwe mubuuza nti Waiswa Mufumbiro yasulako wano chairman ajja kubuulira n'ensonga lwaki abuuziza bw'atyo bw'ovaawo genda n'avaayo n'agenda mu Kinoonya zone eri Masanafu chairman waayo ye Kabuuka mbeera naye kati bobeera n'Mwami Kabuuka genda obuuze Mwami Kabuuka nti owange Mwami Waiswa Mufumbiro yabeerako wano yavaawo atya n'alyoka agenda ku Lwentebe kati bw'ava ku Lwentebe asula Nakawa ne wasula mmanyiiwo wenkubuuliza nti abantu Abaganda ani yatuloga nze Sewandagi nga nsula ku nju z'Amatiya Sekanjakko Matiya Sekanjakko andeka atya nga nimpangisa ku njuze naŋŋamba nti weesimbe wano nze ŋŋenze egindi ng'ate ye mbaka wa Parliament mu kitundu ekyo Waiswa asula ku zabbali mwezo saagala kukigamba nti kyekituufu kati gwe genda okola okunoonyerezaako nze nga Mbega nkuwaako hints bati nga Mbega okkiriza nti oli Mbega omutendeke naye bwe bakugambye nti oli Mbega oyagala okukwata omusajja amata nkugambye ekyo si kye ekyanyiizizza ekyakunyiizizza kubanga ekyo nkyogera bulijjo ekyanyiizizza ye Lukanga okutunula mu kamera n'ampaayiriza bye simugambanga tugaba ddagala Katonda yawonya Sheikh Masunga ne Hajjati Jaliya abasangibwa e Kawanda nga bayita mu kitabo ekitukuvu Kur'ani mu bakugoka okusoma dduwa ezigoba ebisirani ebya buli kika amajinni amayembe emirimu gyo gyafa olina olutwe oba omukisa gwe gwabula olina omuntu we yabula naye ng'oyagala akomewo oba oyagala kugoba mizimu ne balabe bo enga teweddeko soole ng'onoonya omulimu olina emisango mu kkooti egy'ettaka n'amayumba olina omuntu walemedde kumwe ng'obasigala omukyala oba omwami nga tolina kwagalwa ezo zonna ensonga n'ebirala babikolako bulungi nnyo basangibwa Kawanda Bombo Road oba bakubireko ku 0769 ku email info@masungadoctors.com ku website www.masungadoctors.com oba ku Facebook Masunga Doctors mbaleteko ne Lukanga mwenna wano ku seeti nja kumukuba njagala obeere mukakamu mwenna muli basajja bange Lukanga musajja wange mba mukakamu omanyi kankubuulire bwe tuba mu kibayita intellectual debate tukubaganye ebirowoozo bivuganye mu katale bivuganye mu kaki mu katale Lukanga yaŋŋambye nti era nasanze ne mukwano gwange mulima mayuni owe Kiwanuka Abudala jokulu omukaaga yabadde ku CBS naye ng'awolereza Waiswa Mufumbiro amugamba nti Waiswa Mufumbiro mwana waffe wa wano bamuzaala wano kituufu Dr. Apollo Milton Obote kankutandikire mabega Sir Apollo Kagwa yali prisoner of war bamuwamba Busoga ne bamuleeta Buganda n'akulira mu Lubiri Abaganda nga balinako embiibi bokka na bokka ne bamuwaanira Ssaabasajja mu budde obwo yali Mwanga ne balekawo Abaganda bannaabwe Ssaabasajja Kabaka n'alonda Sir Apollo Kagwa ku Bwakatikkiro atali Muganda nga Musoga prisoner of war n'amulonda ku Bwakatikkiro Sir Apollo Kagwa yawunzika ettaka lya Kabaka lyonna alitutte ng'aligabanye n'Omuzungu teyakomaawo nga Kabaka amusse teyakomaawo nga yeetumbye n'ekitiibwa Kabaka ow'ebweru oyo yasooka bwe tuvaawo Sir Edward Muteesa bamuwaŋŋangusa mu 5 mwezi 3 Abaganda ne bagenda ne badda wano ewa Wankoko Bishop Kiwanuka oli Erubaga n'akkakanya Kabaka oli ali monarch ayinanga obuyinza ne bamufuula monarch bava mu Kabaka ali ow'amaanyi His Majesty afuuka absolute ki afuuka absolute constitutional monarch ava mu absolute monarch afuuka constitutional monarch nga Bishop Kiwanuka yamuleese ne Bishop Kiwanuka akakkanya Kabaka okufuuka constitutional monarch ng'amukakanyiza Obote era Obote abantu bajja ne bamutuyimbira ne bagamba nti yeyeka Obote waffe awo balukanga ab'ebiseera biri
kyegamba nti ebyafaayo tebyeddamu naye abasiru buli lukya baddamu ne bakola ensobi ezaakola ki ezasooka. nkugambye waliwo balukanga abayimbirira Apollo Kagwa waliwo abafaanagana balukanga abayimbirira Apollo Kagwa n'afuuka katikkiro newabawo balukanga ne bayimbirira Obote okumanya bayimbirira Obote ye nno Waiswa bakyamuyita Waiswa Obote bamuwa n'erinnya nga ye Bwete Bwete bali Abaganda Babwete beddira Mamba ne bagamba nti oyo mwana ye Bwete ne bamuwa erinnya nga ye Bwete ne tutakomaawo ne tujja wano fast forward tutuula Amini ajja Obote amaze tukola byatugize eki mu 7 Amini bwe yazza bwe yaleetako mulangira Mutebi najja wano ne bamugamba nti omwana wachwa omwana temulaba Amini oyo engeri gy'amoola amaaso bw'ati oyo mwana wachwa kisimanyi bamulekeeyo n'obuzaala era n'Amini naye bamuyita Omuganda ne tuvaawo awo ne tujja wano mu gy'ekinaana bava Moshi nga bakkiriziganyizza nti balonda Yusufu Kironde Lule ye president era n'omukulu president wa Tanzania Mwalimu Julius Nyerere yali abagambye nti ye tajja kubawa backing nga Lule si eki ye president bwe baatuuka wano Paulo Mwanga ye Waiswa w'ebiseera ebyo ani nkubuulira ye Waiswa w'ebiseera ebyo awunzika bw'ati ng'aleese Obote era Obote n'akola ki n'akomawo n'afuuka president si wokka Nkwanga Kayiira n'abalala bagenda mu nsiko okulwanyisa Obote balukanga b'ebiseera ebyo ne bagenda ne bamatiza Ssaabasajja Kabaka nti ono Museveni ye waffe Kayiira si waffe Nkwanga si waffe naye nga Nkwanga ne Kayiira baki Baganda era ne bamatiza bulungi nnyo nti Obote twamuwa jjukira Obote wali bamuwa n'omukazi wane Waida ewakalule wano maama wabana bakena mukazi Muganda waffe wawano kibi ne bamuwaani si kibi ekyo andi ne bamuwa Obote nkulaga nti bano bakalimingobya buli kiseera babaddewo nga babitukola fast forward Museveni yali avuganya n'Abaganda mu nsiko ne bamugaana ffe ne batutwala okulwana ng'obwana obuto ne tugenda kulwanira ku Museveni nga Bakayiira n'Enkwanga tubaleseewo kuba yajja kubuuza nti naawe walwana ne Museveni ze sayina kusalawo teri mwana wa myaka 12 alina kusalawo ku kyagenda kukola eyo giba 14 olaba naawe kati abasobola okutwala mu nsiko ate otolokayo anti okuvaayo nga bakutta olaba abadde atoloka gwe baleeta nti oyo abadde atoloka ne bamuttira wali n'enkya ne balitomera nti abadde atoloka ne bamuttira wali enkyo oluddako otoloka kakati kyenjagala ntusooke tumanyi njagala tusooke kati njagala kulaga nti abantu abo bazze babeerawo era ng'ebiseera byonna wano mu Buganda tewaliiwo mugwira awangula kifo mu Buganda nga tavuganyiza Muganda era tewaliiwo mugwira awangula kifo mu Buganda nga abamukolera campaign si Baganda yakola kintu eki ajja na ssente ze n'agula abantu abalina bye baagala omanyi bino nfunye n'omukisa okubyogera ng'obudde bukyali ate nga saasaba kaadi lube nali eri nga ngenda okusaba kaadi nga muŋŋamba nti Sewanda gye kimwogeze byagala ki kaadi Kasibante bwayogera nga mumugamba Kasibante kimwogeza bamumma kaadi kati Sewanda gye balina kibanyima Lukanga yayimiridde awo n'ajjuza n'agamba nti Sewanda gye yaŋŋamba nti ab'NUP bwe bamumma kaadi n'alyoka agenda mu FDC wane Rubaga gwomaze ebbanga ng'onkyaza ekyo sikyogerangako eyo nsonga mbadde njogera bulijjo ne nkugamba nti ekyaŋŋaano wambuuza n'okumbuuza nti wali ne Kyagulanyi mu People Power okuva eri nga bamulonda kiki ekyaggaana okukwata kaadi ya NUP n'osigala ku FDC ne nkugamba nti aba NUP bagenda okukola ekibiina nga maze okufuna kaadi ya FDC nga nakava mu People's Progressive Party ekibiina ekyange nenyingira mu FDC nga mu mbeera zonna sisobola kukeera kumaca kukyukira mu kiti nga Mbazzi nkwate kaadi yaki ya NUP ate era ne bwe naali ekyusiriza mu kiti nga Mbazzi nsabe kaadi ya NUP waliwo abaawo era tebaali gituwadde kubanga bonna abaali bagisabye tebalina n'ogu gwe baagiwa wabula bajja mu biru eyali avuganya yayita nagenda mukomera mu biru yali avuganya na Kawalya wa MP ebamuwa kaadi ya bwakansala bagenda okudda
ng'ekya MP bakiwadde Kawalya ng'obwa kansala babuwadde mu biru. Era bonna abaali bataddeyo okusaba kwabwe aba NUP bonna awo bonna beesimbawo. Basetimba baani bonna beesimbawo ne bavuganya ng'obusungu bubakola ki? Nga bubakutte. Kati omuntu bw'ayimirira mu kamera n'ayogera agamba nze yaŋŋamba ekyamutwala bamumakaadi bamalamu makaadi n'alyoka agenda mu FDC. Okwo kuba kumanyiira, okwo kuba kuntyoboola. Nze bino ebyobufuzi mbimazemu ebbanga ate mbibeeramu nga mbikubuulira nze ebyange ntuula wansi bwe nti nembibala. Kati njagala kojja wange ombuulire tatikula ate gwe towagira NUP anti nze sina gwe siwagira nze in fact ndi neutral. NUP ogikuba ate njikuba ki? Nja kufunayo NUP gwe naabuuza ekibuuzo andage ddala kwata ekibalo bwoti ombalire nti bwe tuwangula wano ne tuwangula wano ne tuwangula wano ne tuwangula wano Kyagulanyi aba afuuse president. 2026 ekyo nina sente zange tasobola. Nina sente zange nteekawo na mukono ne ano diwuli ye tomanyi ye kale saagala kuteekawo sente, njagala kuteekawo mukono. Ateekawo sente omukono sina gye ngutwala. $5 Kyagulanyi tasobola kuwangula Museveni. Soka mwekuloza hapo. Buli wetubyogera ebyo nga bagamba omulabye ajjeyo kala z'entuufu. Ogambye otya? Millionaires. Kyagulanyi bwawangula akalwa akaddako nga president. Naye yakulaga nti akayina. Nakubalira dda. Nze nabala Buganda wali besi ya Kyagulanyi. Tulina obubokisi kasanvu. Obubox kasanvu. The polling station? Ye. Kasanvu. Kankwate wano ku lukomo lwange. Obubokisi kasanvu bwe tulina. Tulina obubokisi kasanvu. Ewa? Buganda we wali besi ya Kyagulanyi. Tulina obubokisi kasanvu. Akabokisi akaliko abantu abatono kaliko abantu 703. Akaliko abantu abangi kaliko abantu 1500. Nakugamba nti okulonda mu ssaawa ezo 10 tulonda abantu bina mwaga. Abantu tulondako bina mwameka ku polling station ya kuliko bameka. Bonna ababaako kuliko bameka balonda bina mwameka. Olunga mwanguye oze notikinga erinnya lyo bimangu buli kimu ne kigenda space. Era n'obuboxing nga bwatuuse ku ssaawa ate nga n'okulonda muvudde ku line essaawa 2 ez'ekiro si 12. Si 12. 2 ez'ekiro. Mulondako bameka? 420. Gendo geo statistics mu Buganda wano okulonda tekusuka nga 40%. Abalonzi babeera 40%. Ensonga babeeza 40% yeeyo. Bali bakicalculating dda bakibala. Kati baba kunoonya bunoonya nti ku 40% enaalonda tujjako ki? 60% tebajibala bagamba bo tebajja kulonda. Calculation zaabwe ziba ku 40%. Tubbako ki? Ekyo kiba kubalidde. Kati kankugereze tugambe nti bali 7 mwaga. Kulonzeeko bina mwaga. Abantu 310 tebalonze. 310 kubisaamu kasanvu. Togenze eri mu 1500 310 kubisaamu kasanvu. Milioni 2 ne mtwalo 17. Abo nabagambe nti balonzi ba Kyagulanyi. Abo tebalonze kati awo atandikira ku 0. Museveni kati balaye Museveni eriye wuwe balonda district eronda ekitone nnyo mwankole. Ekitone nnyo mwankole balonda 85%. 85%. Abasembayo okulonda ekitono balonda 85%. Fene tugamba nti ente zironda. Tebalonda 85% kubanga nte. Balonda 85% kubanga kubalira wano kankebererwa wano mu kigundi mu kitabo kyange wano. Akaboksi kalika abantu 100 akaboksi kamboy kati. Polling station ngireka abantu 100 100 abo naba bajja kulonda. Baba bajja kulonda. Ebyo mbirina wano. Omanya kana katabo kange. Kana katabo najjeyo ka kooti, kana najjeyo ka kooti sebo sike kali. Najjeyo ka kooti mbadde ngenda kuwa polling station zinzi kubalye. Eziri mu kiruhura. Nga wali abalonzi abangi waliwo lukaaga. Kati awali olukaaga awo. Kiche bakola okulaba nga olukaaga olulonda lwonna. Bojjagwe Matiya n'akakongeko bwoti nze ali ku register ntikinga erinnya lyonna eririwo nenkuwa akakonge si byakunoonya ekimazisa omulonzi eddakiika 2 ku kabokisi awo nga bakyanoonya erinnya lyo ezo zonna delaying tactics nabagamba nze nazikolako emaganja awo Haji Jaberi Musoke
ye waffe omwana bamuyita Ukasha yali atubya akalulu nga mobilizinze abantu nga bayitirivu ne tuleta register bwe tuleta register ne bagamba nti abaayi buli muntu tumusoma gwe tusoma yakola ki yayingira yadde eno naye bo tebamanya kye naliko those were delaying tactics ate nze abambaleke butalonda ebbanga lye nali maze mu kalulu emaganjo nga bajja beri mbamanyi n'abatali nga basiga obungi mbamanyi nasomanga n'amanyi agamu ne ngayitako nga ngenda nsomamu baffe pasha tebakola ki kati ebyo byokutambula onoonye ziba delaying tactics eri ewaabwe ng'ogyeko waliwo nakugamba eyisingiro ewagundi ono mbaka akiikirira eyisingiro we balonda ne bawanika obuwanisa omukono nti baani abasinga obungi abawagira Museveni muwanike ne bawanika nga basinga bungi ne balagira babiri batiikinge naye eri gye ggambye gye batakujja kukola ebyo ebityo ebyo maze ebbanga wano nga mbikugamba kati ebyo mbuulira gwatugamba nti tugenda kuwangula obisalidde magezi ki ekyokubiri njagala kikugamba era nakyogedde najjo Erias Lukwago kojja wange taatawo oba mugandawo ekimu ku bibiri yawangula obwa road mayor nga talina bakansalazi mu KCCA nga bakansala basinga mu Kampala Capital City Authority Council ba DP bali ba DP mu kusooka area wa independent nga bakansala ba DP okumujjamu obwesige kyabatwala eddakiika mmeka speed musajja watu Alan Sewanyana yalwanako n'alwana asambye emmeeza abalemeseza okuleta nankani okakana Erias Lukwago bamujjemu obwesige because talina bakansala Erias Lukwago senga teyalina teyalina balamuzi nga abategeraganye nabo ekyo ekisanja Erias Lukwago teyalifunye yadde sirinjaga naye emyaka egi Erias Lukwago yagimalako nga talina kyakoze mu Kampala Capital City Authority ng'abaana bamugoba mu ofiisi waliwo majo omukwano fone yafa ono wa poliisi Samumala nga walabire Lukwago ku kitebe wali ku KCCA amutwala misine gwe bakugoba anonye ekiwano kakati mbuulira tetunaba kwogera babaka ba parliament Museveni baalina ne Kyagulanyi baalina nga munnamawulire tulina districts 10 sana mwenda 46 okakasanga zonna 146 NUP inawo ba candidate ku bakyala ku bawumani mu kutebereza kwe inayo bameka n'ekinene nnyo nga 5 oba 6 kale 6 ku 16 wasigaddewo bameka gye tasimbye wasigaddewo nga 8 nga 9 mu oba 7 gamba 9 mu ze zisigaddewo nga tetusimbyewo ne bw'okyabaka ba parliament abo bokka ab'NUP bonna enkaga ne bawangula nabali bali 8 ne bawangula bwe tuyingira mu parliament nga motion yakwempiikinga Kyagulanyi eyita kati vaayo eyo oli agambye Kyagulanyi oba namala omulayiza nga ye president ani agambye ababadde mu comment ezenyinyi nze comment zisoma ne beziba agambye Kyagulanyi bana namala okola ki baba namala omulayiza nga ye president amagye gajja kukkiriza tegalina kye gajja kukola ne Muhoozi anakkiriza asobola okukkiriza nga kikyo omuwadde nga lwaki ne takkiriza Museveni nga mu 8 tebabba ye babba Simugere n'agenda mu nsiko naye teyagenda mu nsiko lwakuba bamubbye yagenda lwaki yagenda olw'okubanga yali talina wadda abaali bamunoonya baali bayitirivu kati bw'omuwangula ddawa era asobola okuddayo mu format bweti kati bw'omuwangula ku ssaawa eno ku bikolobero bya Museveni byakoze mu ggwanga lino obubbi abantu abasibiddwa mu makomera abattiddwa wawulya Museveni nga yeetonda musaala ye ng'agamba nti ku ebyo bye tukoze ffe ng'abantu n'ebyo bye tukoze nga tuyita mu bantu baffe n'abo abatuwagira Museveni bw'omugyamu bukulembeze kati addawa era sikota kyaliyo naye era anyiga amapensa amalala kyenkakasa amapensa amalala ganyiga gali luddawa ate gali luddawa anyiga amapensa amalala era gali mu magye gali mu magye gaba mu magye kakati ne Muhoozi yaddidde mutabani we n'amuleeta naye yazze omanyi ebyange bino Foot Soldier tayinza kubitegeera Foot Soldier tomukakanya nyumba Foot Soldier bangi abalina masters bino byakubala omuntu alina masters bwe yeefuula Foot Soldier ate oyo aba n'ekizibu ky'amaanyi oyo aba nakigwanyizi
abalina kyanoonya kati munamateeka gwoyogeddeko Abudala lwakuba sikyamuwulira yasirika nnyo simanyi lwaki anoonya kudda mu kalulu naye wansolooza akyalina ground tayina akyalina ground mulimu amayungi sikakasa bino tubala bibale abantu bonna beetaaga okuba n'ababazi mukwano gwange ali US yambuli omusajja yabalira Barack Obama okufuuka president Kyagulanyi tayinza kubeera nabamubalira kufuuka president ng'ate abasinga okutegeera balina omusingako abakubalira batekubanga bakusinga kati kyenjagala navigator oyo gwolaba asoma map ng'onadduka emmotoka yasinga oli okumanya emmotoka era yambulira ekyokukola buli dakiika natula ono omulimu gwe gwakudduka abo Kyagulanyi tabalina tokwakanya Kyagulanyi ku level bwetyo anti alina bagiwadde omuliro abo boolabako eno kakati walabye tasaana kujja namawulire nina besaagala kuwa platform naye kanjogereyo mu kubanvumye Mutyaba Isaac yali luddawa yabeeranga musawuli yako omu ng'atunda byannyanja bikalu bakuvumidde mu komenti y'omu ku banvumye naye Mutyaba Isaac ye ng'omuntu yalina akaduuka ku Ham Towers ng'akaduuka Ham Kiggundu ye yakamuwa ng'avuga emmotoka Primo Numodro nga mmotoka eyo Primo Numodro nga General Salim Saleh yagimugulira yali mukubi w'amasimu okiregedde ng'alina ennyumba ye Erubya eri gy'asula wano waggulu nga Jennifer Semakula Musisi yamuwa sente okuzimba kayumba naye naye avaayo avume Sewandagi kati wa NUP nnyo nga buli mwezi ttiimu y'abakubi b'amasimu abafuna emitwalo 7 okuva ewa Jeno Mugira nawe waliko bazifunira waliko Emerald nze sifunanga ku sente nawe wali mukubi w'amasimu kugambye nina mikwano gyange ate besaagala kwogera bakolo kavuma babayolako ko bafuna sente ne baddamu ne bavuma nina mikwano gyange mirala gye saagala kwogerako naye njagala kwogerako kuba gyo tekinnaba kunvuva ne teginnaako lutalo ku Emerald Hotel eri wali ku Bat Valley njiraba wali emmanga mu Kasenyi kati leero saa 27 kajjanca nkwegayiridde kwata mwana ono wa kamera agenda ayimire ku Emerald Hotel awo kumala ennaku ezi nga tavaawo ojja kulaba abakubi b'amasimu bano naawo akasente we babasasulira akasente kabwe 7 buli mwezi naye oyo yayimba NUP yayagiwadde omuliro era yajja n'agamba Kyagulanyi nti Sewandagi gikuba naye nga bino byembala tasobola kubibala Sewandagi omanyi njagala tulina obudde nnyo ate njagala tusooke ku kibi ekiri oba ku buzibu obuli ku kale osooka otunyonyole ensonga ya Waiswa ne Lubongoya kuba basinga gye beesibyeko anti kakati kankubuulire kojja wange abantu bagamba nti Sewandagi bw'ayogera kuba kusosola mu mawanga ayogera ku Waiswa Mufumbiro yekka na Lubongoya nze bwe ndaba Waiswa Mufumbiro ng'awagira Lubongoya nze nga Mbega omutendeke nsooka kubuuza lwaki Waiswa Mufumbiro awagira Lubongoya okumufiirako ne bangamba nti mukyala wa Waiswa Mufumbiro yalwala kansa mukazi wa Katonda era ne bamutwalako mu Amerika eyo kati ebirala ebiddako awo mbambi manyira Mufumbiro simunenya okuwagira ani Lubongoya naye kyemunenyamu kwe kukipeejinga ku struggle okitegedde n'otuuka ku leve egamba bayirawo gye twavudde si wabadde wala twavudde ku kwogera kwa Waiswa Mufumbiro kwe yagambye Erias Lukwago nti tolina kubeera road mayor okulwanyisa Museveni era ngenzemu okulaba nga agamba nti kino ekifo ky'obwa road mayor simanyi lwaki afiirawo nnyo ku bwa road mayor tetugenda kuttira muntu ku liiso lwaki afiirawo ku bwa road mayor ekifo ky'obwa road mayor akitaddemu Land Road we bali mwezo kati ate bali mwezo yabadde omubaka wa Parliament ow'Ennakawa Waiswa wayagala okwesimba kati Waiswa alwana okukiryalingira bali mwezo ki ekkubo aguke naye aguke kwegamba baleke gamba nti omusajja bali mwezo ne bw'anaaba agudde naye nga bagamba nti twamuyirawo omubiri ekyo kye kimutwala wali kati ffe ekyo kye twatandikiddeko era olutalo bano we balujja nze kugamba Waiswa Mufumbiro nti Waiswa Mufumbiro olina ewammwe Busoga era ne mugamba nti Waiswa Mufumbiro nze nkulaba ebigambo byo byonna nga bw'obyogera tebiyamba opposition
biyamba nakyemalira. Lwaki biyamba nakyemalira? Ebusoga eriyo Rebecca alitwala Kadaga yatandikira mu NRC mu 89 mu parliament ya Uganda olwalero temuli mu muntu yagimaze mu myaka mingi kusinga Waiswa Mufumbiro okusinga Kadaga anti Waiswa Mufumbiro ali kati ku mutwe gwange tewali yagimaze myaka mingi kusinga ani Kadaga ne Waiswa Mufumbiro bwe yagenda ebusoga yagamba Anita Amongo nti ebirala byonna bikole ne sente zo zibbe naye Kadaga waffe tomutukwatirako Kadaga waabwe bwe yajje waffe ekira n'asangayo omulwanyi waffe akyasinga amaanyi kati Goliath w'e Buganda Semuju Ibrahim Nganda n'agamba nti emyaka 15 gyamaze mingi nnyo mu parliament aveyo n'abala bakoleki bayingirewo olio waabwe amaze 36 oyo tebamukwatako waabwe bwe yazze wano n'agamba nti wano waffe koleki eri gye yavuganya luli ebusoga eyaliyo eyawangula yabala bubazi kubanga eyawangula Waiswa Mufumbiro ali FDC Timose Batuwa kati yayingidde kati wamala okubala n'agamba nti bwe nsigala ku PFF ono omulenzi najja n'akwata kaadi ya NUP ajja kunkuba yali tasobola mukuba ye bwe yabala omanyi waliwo okutiisa wadde yabala naye yali tasobola mukuba because olaba Batuwa yameggo NUP no NRM ku muyago ogwaliwo kati waliwo okutiisa akatengo ne kakkuba musajja watu n'asala eddiiro speed n'ayingira mu NUP n'akwata awo nze ekigambo kyange kiri ki era nkyogera misana lwakuba abantu ebirala tebabigoberera boogera buno bwokka era waliwo oyo omuvubuka asala ennyo ku TikTok yani gwenda byabusaze aliwa Uganda byogere talina nakamu ke yasaze Sewanda Jike yayogedde wabula asala gundi Lukanga ng'ayogera musajja wa Lukanga kati asala Lukanga ng'ayogera naye tasala Sewanda Jibyagambye Lukanga kati abo bwe batyo mbamanyi embeera y'ebyenfuna mwami Museveni gy'atutaddemu kojja wange okugumira ebyenfuna bino ng'oli mwavu n'ogumanga tolina ssente n'otalya siringi 10 lwa muntu okola ebitagasa si kyangu kituufu kati oyo omusajja wattu bamuwadde kantu naye abadde asala nnyo waka wa Lukanga kuva dda naye bamuwadde tomunenya kusala programu abadde asala programu endala we yasaze n'asala kati nze abanvuma mbambakola kimbabala kati ffe bwe tutunula bwetyo ntugamba Waiswa Mufumbiro singa abadde avuganya Nakawawe ng'anoonya kankubuleko yo constituency eyakagifuganga Muganda ali ogwo Bidandi Sali yekka yali Mojoko Mulozi ye yagisooka munga wa DP nejja nebeeramu kati ne Bidandi Sali nejja nebeeramu si yali mu Ruhindi ng'ekyali nnene awo kubanga amawanga magatte mangi ugakola ki weegali gwe ogenze kuvuganya Nakawa tolwana n'abantu baffe problemu yeriwa eri ya Waiswa kuva eri kujja wano oba kulwana n'abaana kuva eri najja wano ate n'atandika okulumba abaffe kyekizibu kyo ng'abalumba struggle ng'atazze kwerwanira ekimulese wano si kulwanirira struggle kubanga amaze okubala nti Nakawa walinganga waffe Nansana municipality nti ne baba wambuzi kadi ya NUP ekola ki ewangula kati Nansana batuka kweyo level n'abalonzi b'Nakawa bali kweyo level tebatunza muntu gwe bagenda kati bw'amaze okubalaako n'agamba nti kati yanoonya kuyingira mu parliament singa abadde mu struggle talina nsonga ebadde emuleta Nakawa tali mu struggle nakikubalira dda Sewanda tugende mpola Waiswa tali mu struggle gyalimu yiye si yakujjako nakyemalira naye tomunenya olw'embeera omusajja yava Wakaliga ewa taata we n'agenda Erubya nga naye wa taata we yapangisayo Erubya yali apangisaayo n'avaayo n'agenda Masanafu mu Kinoonya ewa chairman mu kugambira ewa Kabuuka gyava n'alyoka agenda ku Lwentebe kuba taata we wane waffe Wakaliga taata we yatundawo taata we mulamuzi wamala okulita yalinga n'afuna obusente bwe wano waali wafunda ng'omusajja omukulu nga tewamugyawo wano n'atundawo n'ayongera ku busente bwe n'agenda luddawa ku Lwentebe gye yagula gyabadde akola ki gyabadde abeera ne Waiswa Mufumbiro eyo gyabadde abeera ne mukyala we ewa ku boys quarter ebyo saagala kubyogera nze sirumba muntu nga muntu kitegedde kati bwe yavudde awo n'adda Nakawa nyumba za bali mwezi butereevu kati bali mwezi amusasuza ngala tayinza sha oliye munene nze kati nfuna bipya
Oliye munene nfuna bipya kitegede oliye munene tayinza kumukola ekyo bino tetwagala kubyogera nife tugamba abantu ti bodde eyo n'oyogera nina bintu bingi byemmanyi kojja era munkaka nnyo mulowooza mwali mulinze n'okulinda ngende mweni UP banyime kaadi ndyoke nzije munkolemu ssente nimbaga ndine mukadi bakadi mbikoze eki nze byenjogera mbyogera ku bulungi bwa ggwanga mbyogera ku ekyo ekinnuma tulina bye tuteekwa okukola bwe tuba ab'okujja Museveni mu buyinza si bye bino bati lwaki oyogera ku Waiswa yekka nga ne Lubongo yanayajjaawo mu Kampala abantu bangi bagambye bayogedde ne ku Luhindi ne Luhindi naye wuuyo ne boogera ne Kabaziguruka ne boogera ne ku Kabaziguruka nina gwe nalaba MP gyawe ekipande nakisenga nva Masaka ku lawundi awo simanyi oba yaani waye Saamu biki oba akoolo mu katabo kange kali akalala nali naawe wano n'olinga mberi nasoma list ng'eriko abaka ba NRM mwana mwogo abali mu Buganda nakugamba kuliko Abaganda bameka njagala ojjukire enamba sikyagijjukira bali bawera 24 Abaganda batya Gere Kaswa Wau Dala Gondi because Abaganda bangi nange sobbo Muganda ngani Muganda Gondi Kabaziguruka si Muganda Nyeko si Muganda ate Malendo ono ali atya ne Gondi bamubuusabuusa Alozias Mukasa sagala kwogera ku bantu kale nze njagala kujja ku issue gye twogerako bwe tuba ekimulamwa gwaffe omukulu kulwanyisa Museveni lwakulwanyisa Museveni ave mu buyinza tulina beteekwa okusooka okukola nga ekisooka kye tutakoze mu voter update register ekyo Kasimati yakingamba nangamba awo akalulwe kagendedde bwe nkubalidde nga Kyagulanyi tetunaba na kulonda milioni 2 n'emitwalo 17 babubye obwo buli mu nsawo ya Museveni bate baboogerako milioni 2 n'emitwalo 17 obwo bwagenze kati nga milioni 2 n'emitwalo 7 tozirina 17 tozirina otandikira ku 0 ogenda kuwangulawa ekyo kisooka twakikoze eki naye nze ngambye nti ebyo byonna bibaddewo tukkiriza Kyagulanyi akalulu akakoze eki akawangudde era bya Mukama byabakama arangiridde nti Kyagulanyi awangudde obwa pulezidenti era n'amagye bannaffe bagambye nti okay naffe tukkiriza ne Museveni akkiriza nti bakoze eki tibampangula ebyo nano njogera ku mbeera erya hypothetical sogera ku mbeera realistic kubanga Museveni bw'ali batakyayagala kukulembera ggwanga lino tagenda kwesimbawo aji yakingambako aji Kizito bw'ali batakyayagala ng'akooye okukulembera eggwanga lino tagenda kukola ki Museveni yeesimbawo kuratifyinga kutukolako bikolobolo by'emyaka 5 egikola ki egiddako akulage nti abalonzi abantu be bampadde bati bana bali naye mulesi nga balaga nti bo bamusobola kuba Kyagulanyi akulaga nti 226 amwewulirira nakugambye bwe nti Kyagulanyi yakera ku macha ne banene batugamba nti mwe temufaayo omusango mu kooti tugujjeeyo tugutudde mu kooti y'abantu naye mbalayirira Museveni tayinza kumalako kisanja kino nga ye president kiweddeko bate kiweddeko kiggwa kiri mu kuggwako bye yatugamba gaali mazima bwo bwali bulimba kati nze Sewanda onteeka mu bulimba obwo okyali we NUP ndi muwagizi wa Kyagulanyi olinga tamali mirundi yali muwagizi wa Museveni nga si muwagizi wa NRM era Lukanga yabadde mutuufu okugamba nti Sewanda alina kaadi ya NUP kuba sigirina era ebyo byebimu ku bewalabye byannyiizizza kubanga Lukanga amanyi lwaki kaadi ya NUP sigirina but obirivigiramu NUP ng'ekibiina ky'ebyobufuzi enkola gikolamu emirimu gyakyo nze nzikiririza mu Kyagulanyi kubanga nze mmanyi n'ensonga lwaki Kyagulanyi alina amaanyi ago kati obuzibu gyemisege gimwetoolodde alina emisege ya lawundi nga jjo gibala kuba bulungi gino girukanga Lukanga si musege Lukanga mulaba ng'omusajja abadde musu ate abalaki wamumpanirako wano lumu nga tukola programu ng'okuba bijiru omanye omuntu bw'aba mukwano gwo omanye Buganda tulina obuzibu bunene nnyo era ekisinga okuluma aba NUP ku bijirwa nti bijirwa ali waabwe omuntu owuwo bw'ajja n'akukuba ng'ate gwakubira mulala kubanga Lukanga teyeebuuzizza Sewanda yavudde ku ki okwambalira Waiswa yeeyogeredde bigambo bye ku Lukwago ne Ssemujju bati amyuka mwogezi wa kibiina nga baayogerako baffe
nze Lukwago kojja wange semuju mukwano gwange ng'omuntu ate na interest mu bo nti tebankoze bubi okitegedde baweereza kati gwe bojja n'obakuba n'ogamba Lukanga ayogedde ebintu nga bya kisiru nga temuli magezi. Lukanga kiki ayagala kaadi yemwogeza ebyo yagifuna dda ali nani kaadi yagifuna dda mwana musoko nyemu katona nkwato omusajja ono katona tandike enkomi abadonga Lukanga kaadi ekitufu yagifuna dda Jime yavaayo kaadi Lukanga kaadi yavaayo kati Lukanga ya kati Lukanga takyayogerera kaadi mpozi gamba nti talina funding mu campaign nga yabadde ayagala mufumbira amwe funding ani awa munne kwabo mufumbiro Lukanga yalina owa mufumbiro Lukanga yalina mu ttooke ani mufumbiro atata apinga ku Lubongo ya mu kati akantu kayita wano ayina olutseke okuva ku Lubongo ya kati n'olwekyo bwe kayita ku Lubongo ya wano newa Lukanga kasobola okugira ki bati nebyo kati Lukanga musajja wa Katonda ayinza okubanga ekyo kyabadde kimwogeza kubanga nze yanyize ng'omuntu gwe munnakibiina okwata ekibiina n'okiyuzayuza n'okifuula bulere sirina ndi memba waabwe namba ki oliwo NUP toliwo NUP siri toli era Lukanga yabadde amanyi lwaki bati bulijjo okosa statement nzife nga abe NUP butereevu ng'omuwagizi waabwe oliwo erowisha obaagaliza birungi era ne mu maanyi gange gonna nga nakkiriza dda nti ndi memba waaki naye nga wakyaliwo ekikyagaanye najja wano ne nkugamba nti oli yaŋŋambye bwe mba ŋŋenda mu NUP nkubire mufumbire essimu ne mugamba nze mufumbiro tayinza kunnyaniriza mu NUP ng'ani agamba ebyo ebyo twabyogera naawe nga tuli wano okubire mufumbiro essimu yiiyo ate no Lukanga yagimpa kati ojja kukubira mufumbiro yajja okukola ki okuyingiza mugamba nize siri kulevu yanirizibwa mufumbiro mufumbiro aba mwana muto manyi bagenda bagamba basewanda gi bemanyi kituufu kojja wange twemanyi ate tetwemanya bwemanya tuli bagezi mwenani tuligamba ndi nze nange natuulira Maya primary school ekyomusanvu emyaka 10 agayise max ze nafunayo ziriezi tezidangamu teri yazemu kuzifuna Maya ya government ya private yali ya government mbisere St Joseph's primary school Maya ne wali muge kati baliteka mu UPE ne bali onolera ddala ova ku muntu nasaba King's College Buddo nasaba St Henry's Kitovu nensaba ne Busoga College Mwiri yonna bampa nga King's College Buddo bampadde na scholarship kusomera bwerere bye bimu lwaki mu 7 mu kyawangu omuntu kyatuukawo lutalo kubanga olutalo lwabwe lwa taata wange taata wange singa yatafudde King's College Buddo baali beneetaaza bwetaaza bintu mwana byagenda nabyo mu kiki mu kisulo nga bye baagala nga sigenda kusosoladde siringi emu emyaka 6 naye bw'obudde wali mugezi sebo kendera bade mutabani wo musajja mugezi nakati ndi mugezi nsomye mateeka nga ni musajja mukulu wegenda okebere ku poto yange olabe klasi ya diguri yange kwendi myaka egi ono mpazo ono mutabani wo yafuna naye 6 ono Jona yasinze eri wamulabye owampeereza result zize naziraba kagamba ekyo tewetaaga bwe kikugamba tonyiiga sinze nagaana okuba n'amagezi teri atalina amagezi just entegeera nakola nina level kwotegeerera obudo obusinga yawana nina diguli yange esooka BBA na majoringa mu finance si second class upper si first class naye esooka 3.3 erubira mu ova mu second class lowa naye ngeri abalina 2.79 nina Master of Science Accounting and Finance jowulide tuguma agamba walingo muntu wabadde mpandulire tugume tugume nkubanzi nabadde mutufu muwendula because wabyogedde kojja wakoze bubi ngwate kojja wange ompendulire tugume because wabyogera obusabuza okusoma kwa nedda sebo kusayo nakugamba nti tuguma ayinza okubanga ebyo teyabisoma kuba singa yabisoma mu gavumenti yaabwe y'abanyankole yali badde alina omuki likodi zisigalayo ndewuliriza katambi ako naye wampayiriza era tugume kasana mulabye ninga nyina okuteekayo neyo masters gye nnina nayo class etegeerekeka nze somerangako walala nasomera Maya primary school bwe mala osuba ogenda e Buddo ogenda St Henry's Kitovu nensuba n'ogenda Busoga College Mwiri nagenda Masaka secondary school Masaka seke
eji bayitaga kaani nagendayo okusoma nga ndi house boy ngate oli house boy ewani nga nkola sebo bwa house boy emyaka ejeji na senior 1 mpaka senior 4 yes sebo nomaliza ngo funye meka 12 wali kaliva tewali mu kisulo nga ntambuza bigere okuva mu Nyendo paka Masaka okuva mu Nyendo paka Masaka bigere ngati nakagaali nno naye nga bangamba nti akagaali bajja kabbira ku ssomero nkera n'enkima amazzi ko twasomanga morning ne afternoon sessions nkera kumacha n'enkima amazzi nenga maliriza ne akagaali nenka parkinga nentandike kubo mairezi nesambula kumacha nesambula kawunzi ze mairo mukaga olunaku nansoma kati bwenveeyo nenzija mu kirombe ky'amayinja nenja samayinja myaka 10 bidandisa ligi ya Nnonda mandeeta okunsomesa Makerere okutandika okusoma nzire mu nkole yesobola kyayingire Makerere ku mature age emyaka gyali 12 ng'ebiwandiiko byange tebikyasobola kukola ebyanakubulira byabituukako eyo saagala kubyogerako kubanga oli mukwano gwange twakkaanya naye obuguzi bwaffe ne buggwa n'ebigezo bya mature age twatuula abantu abasukka 1997 twatula ebigezo bya mature age abantu abasukka 1000 nga ku mature age slot eyagala abantu 10 nali wa kubiri ndiwakola mukaaga nkugambye ebyatuka ku mukaaga birala ne bwe naali badde njirina nali maze emyaka 10 n'emeka 12 nga ndi mu kirombe ky'amayinja yali tekyakola nengenda ku mature age kati bidandisa lya kufuna atya yajja gula mayinja ate bidandisa lyanzija ku radio wajjanga kusimba nga ntudde naye wano bwe nti mu studio wamu ne mugamba ndi musajja gwe wali batofudde Buganda tegenda kufuna federal ne kibuluma nnyo nangamba nti nkwetaaga tusinkane ne tusinkana ne twogera twayogerera ewiiki namba nga buli lunaku nve maganjo nengenda ekiwatule ne musinkana ne twogera nampakira nenzeyo kati mu budde obwo ekiwatule wabanga ebyokulya nga bingi kakati ng'emboozi ennyumira naye nga nange ebyokulya biri nabyo mbyagala nentula nendya ne tukubaganya ebirowoozo ate yampa kwegamba yali open gendi nampa obudde yalina ekibuuzo kye yabuuzanga Abaganda lwaki mumpalana kati mu wiiki eyo ng'anoonya answers ez'ekibuuzo ekyo era tugenda okuwunzika nga tukkaanyiza n'ebidandi bidandi bwe tukkaanya naye yandaba nga alabye omusajja omugezi nambuuza wasoma komawa nemunyumiza nasoma namalako sini ey'omukaaga naye bwe natuuka mu kirombe ky'amayinja nze ebyange nali manyi byakoma ebbaluwa nazitunda waziguzaani naziguza gundi ne gundi yakuwa sente meka bweziti naye siyinza kumulumba kubanga twakkaanya ebbaluwa nazigula musajja watu musawo yeekolera mirimu gye dokita n'olwekyo kati siina we ntandikira omwana oli kyavaga nti Makerere wali ebigezo bita bya mature age asobola ddala bulungi obikola eno siyinza namukubuulira wali yali waawo tibisobola konze mature age nti ye nze nja kugenda mbikole nengende Makerere ku university nensangayo omusajja bamuyita Paulo nga bamunkonektinzeko yasomesa nemubuuza era yangambe emitwalo 6 nengisasula nensomera emyezi egi ebigezo ne bidda ku bantu abasukka 1000 ababituula nga university yagalako 10 nabameka 15 nali waako nazze okukola amateeka university yayagala abaana 205 twatula ebigezo bya pre-entries abaana 10,000 nga kuliko n'abali fresh abavudde ku O-level abaana balina obwongo bukasazo bafuna 18 2 18 2 17 15 abo nga university yagalako abaana 200 tetwawera 205 batwala 239 okwata kyakumeka nga kwa 239 government yali gabako scholarship za government ya 3 mwezi kube bawa scholarship za government ya 3 mwa 5 ninaka abawere 10 ngamba sinzo obubonero mbuza nti gwacho wafuna scholarship nze nayingirira ku degree yange yali degree entry nakozesa degree yange ya BBA finance okwa applying okusoma amateeka kati bali bawa abana bayingidde ku eyo bali bawa diploma na wa mukaaga kati ngaba degree entry oloba mature tebakuwa government nesenga bali bampanga nga ndide ku diploma nali badde nsomera ku sente za government tujja kujjewo
tukole emboozi kukwatako kitegedde kati kyekyo mbadde nkikulaga mumakago Sewandagi otegekera bulungi nnyo ebyokulya buli kimu yeyita mugezi nnyo kituufu yabyogedde nabyo ndi mugezi seyita bweyisi oli mugezi kakati Sewandagi kati olaba bwe nsoma amateeka wano omwami yampa mulimu kugenda kukola kunoonyereza Sewandagi nga mbega wa CIA FBI MI6 omutendeke omu Uganda oli munnamawulire olina rediyo gyokolera nze enyina rediyo kwembeera naye kati wavaayo namanyi ku TV TV yo navaayo naye nyina rediyo kwembeera buli Saturday naye bannamawulire bameka batalina rediyo kwe babeera bayitirivu kati oyo nangamba genda kunoonyereza nakola omulimu n'ensuka kwe yali alowooza nga mbega nakola omulimu nemuwa bwino n'ensuka we yali alowooza nti wenja okukoma okukireeta koye nagaa ndi musajja gwe lwaki ogenda n'osoma amateeka nemugaa nti omuntu esiina mboga ate amateeka maze ebbanga ddene nga njagala ogakola ki ogasoma kwe kuddayo naye ngasoma naye waligenze ku poliisi wali sobodde obwa detective awaka wange nina ebintu bibiri byessaagalawo ekisooka bagiyita mundu ekyokubiri bakiyita Museveni nebojja ne toyigani bwoti nogiraga abaana bange awaka bakugoba obodde bututwala neboteekako Museveni bakola kiba obodde bututwala omanyi nze nkugambye tekerewo otwokere enkoko mwagala kulya nkoko zange kubanga oziwulira nga zikaaba tujje tukole embuzi Sewandagi tojja kulya nkoko zange zibeeko ekisooka ku bino byonna byonna ebyawadde puroguramu eyo naye nange nagirabye because era nayogeddemu ne Lukanga sooka ombuulire mu puroguramu eyo kibi ki kyewalabyemu nga kibi ekibi kye nalabyemu kya Sewandagi kwekandagga tuli mu birowoozo bivuganye lwaki abantu bagambye n'okugamba ffe tetusosola mawange tusosola mawanga twabivaako kankikubuulire kojja wange okimanye ne komenti esinga ze nabyeza buli lwe weeyisanga ezaawo kujja munda ate otandika buli lwe weeyisanga omuntu mulamu mu nsi y'abalalu gwobeera omulalu ng'Omuganda tebalina we bamwagala wonna wasobola kuvuganya kwesimbawo okugenda mu kifo ekyo ne bw'ogenda e Busoga tebayinza kukkiriza kwesimbawo gwe lwaki olowooza nti baba alabadde okwesimbawo wano okitegedde naye kati gwe oba tulwanyisa NUP oli bwagamba nti oli agambye kati kankubulye emabegako nali naawe wano ng'ombuuza ekibuuzo nti Sewandagi bakugambye tolinnyangako ku kitebe kya NUP bukyanga obaawo olwo ogamba otya nti oli wa NUP noddamu n'ombuuza ekirala Sewandagi nga toyambala bereeti kati ate bennyini baze ne bakugamba nti oyo abadde abegamu NUP kojjange oli w'amawulire ku NUP waliyo ki kimu kyasobola okubega gavumenti ento tekimanyi tewali kyamaanyi ebisinga ebimanyi tewali kyamaanyi NUP nga pate erina kiki osobola bega abakulembeze ani gwoyinza okubega ng'alina ekyama gavumenti kyetamanyi ntandike kumenya gwemenya nti gundi nkubuulira amuggyako ebyama bitwa genda maaso ensonga eyokubiri yagambye eyokubiri 2 misconduct or misbehavior 1 that he or she has conducted himself or herself in a manner which brings or is likely to bring the office of the president into hatred, ridicule, contempt or disrepute. Kumanyawo obujulize yakulabye nga weyisiza mu mbeera eyo nga Lukanga bwamulabye nga akala amaaso sagala wekwase Lukanga kugwe ne Lukanga gwe wakoze wuliriza njagala kugamba nga Lukanga bwamulabye nga akala amaaso nti Sewandagi nakola submission Sewandagi waŋŋamba Sewandagi nga munamateeka kiki yadalina okukola kukuba bujulizi bwa Lukanga bugwa mu bituli kati gwe olina munamwadde ku seti yemu olina kyeweerabira oli munnamateeka gwokyazizza ogenze ku katuuti wuliriza baleese omujulizi ayogedde ebintu ebitategerekeka gwe munnamateeka ogenda kukwata mujulizi nze gwokyazizza nze Sentamu Mukasa Sewandagi talina lya ddiini ng'oggyeko ekyokuba nti ndi munnamateeka naye ndi muntu asobola okunyiiga era olumu ondaba nga banvumye ne mugamba ndi ku mannyoko munnamateeka tayogera ekyo nga kyekimunyiziza
ng'onvumye ekitaliiyo. Wali Lukanga yena kyakuvumye? Ennyo n'amaanyi. Yakuvumye eki? Gundi tewagirabye. Yagambye Bugambi nti Ssewandagi ngambika tukakasa tutya nti Ssewandagi tavangayo. N'abuuza n'okubuuza nti kadi yagizaayo Wambega. Kakati omanyi lwaki kiba bwe kityo era nkikubuuza ekibuuzo kyo nabuuza Lukanga okitegedde? Lukanga yanzije Makerere. Era mugabe Lukanga nze bino ebitu yawonale mbizeemu. Nantwala ewa Kyagulanyi. Kati ninyo wagende wa Kyagulanyi. N'omusisinkana. Ne munyumyamu ne Kyagulanyi. Faniyo ngasabira bane Kyagulanyi. Ne tunywa nayo ne chai. Jakutwala Makerere. Ne tulya n'ebinyeebwa ku ofiisa we mu Kavule. Ne tulya ne chai ne tulya n'ebinyeebwa. Kyagulanyi mwayogera biki ng'okusikanya Kyagulanyi. Kati Lukanga yakwata Mbega gw'amanyi. Amutwale wa Kyagulanyi ng'ayamba biri nkugambye nti Kyagulanyi bali uliza kogerindako nkugambye nti Kyagulanyi alina emisege gimukoze eki gimulira munda. Lukanga amala okumanya nti ono Ssewandagi Mbega abegera gavumenti amunone Makerere amutwale wa Kyagulanyi nga gwa tutamanyi ki Mbega olwaba mutulekola ki lindako wasisinkana Kyagulanyi nga Lukanga yantu Yes. Ebifaananyi byonna Kyagulanyi nga sinababira. Kyagulanyi talina kye yankoze. Lwaki ombuuza? Kujja lwakitondeka. Lwaki wafulumya bifaananyi ne Kyagulanyi? Because buli yamusinga n'abazambayo n'abamusinkanye na ebifaananyi ne bifuluma. Nedda ssebo byange saabifulumya. Mwali ku appointment nga Kyagulanyi abalinze. Era twagenda abantu bawera abataano. Je tumusinkana ne Lubonga tumusisinkana. Mu office ye? Ne tubalaba. Kati kyenkubuuza Lukanga akwata Mbega. Muyo yosinga Kyagulanyi yali ki? Kojja tombuuze bye. Lwaki wasinkana Kyagulanyi? Kojja nkwegayiridde bye tojja kubimbuuza. Nze musajja kubuuza. Omanyi bana mateeka tetwagala kubeera cross examined. Ffe tu cross examininga. Kati nkugamba kino. Lukanga akwata Mbega. N'amutwale wa Kyagulanyi. Nga yamanyi gwatwala Mbega. Bati alongo dawe. Lindako. Alongo dawe n'amulaba nga emirimu byali mu kwogera ne byakola. Yategera nga yakyuka ddi. Kubanga ansanga Makerere janzija nga nze ndi mu byange ngalowooza wakyuka nga nakyukira wa nali nakyukira wa wansanga mbuli awo yandaba nga nkyusa ngalowooza yakyuka kati ye wakulabidde muntu wakyuka kukwata mudumu okuguyisaamu wayiswa tolaba kye nkugambye nti oli aliko ekikyamu wayiswa bulijjo mbadde wano mbadde wano bulijjo ng'oneta ku seeti wano nga wayiswa tannalumba Lukwago nga wayiswa tannalumba Ssemuju nga sinze mwolereza wayiswa Nera nga munakibiina kubanga Lukanga yagambye mbobo tebaliwo kuliikiriza bibiina birala naye nkugamba bwe nti kojja olina obuvunaanyizibwa okukuza abaana bo mu mpisa ennungi naye oba okuza abaana bo totabamuliraana okukuza babo naye babo bokuza bwe bagaana kasita otandika okutta abamuliraanwa ababo basobole okukula ng'abantu awo oba ofuusa ekizibu abaana bamuliraanwa ye Ssemuju abaana bamuliraanwa ye Erias Lukwago abo baffe tulina kutta misege giri kati ababo bokuza ng'omuntu bakulemerera kati okwagala okusikiza ofudde oyagala kusikira abeere byabadde bya busika njagala omanyi bintu bino mubireeta ne muleta Ssewandagi neewuliza okweka ebyama wasinkana Kyagulanyi muleta hypothetical examples uliriza sokoliza kuza muleta hypothetical examples nga tezijjaawo okuleeta balimu ezo ajjewo Erias Lukwago si kibi oba tulese busika si kibi senga kati mulinganga abalagira manyi ebigambo binengeri kyebiwagira ate wembagambira nti mwagira Museveni bali gwe kyelwaki kusaka ko tewagira Museveni kukuba NUP njikuba ntya kati bwogamba nti nze bwe mbanjagala okusika nojja byobufuzi nti bwe mbanjagala omwana nansikira sireta wa muliraanwa ate lino ogamba Museveni taleta Muhoozi olina leeta wo era nga gwogamba nti Muhoozi tasaanye kujja kusikira Museveni naye ng'ate gwe bw'oba okuba Lukwago ogamba nti awo nina bwe biba bya busika ndeeta wange kati tobange musisi ndeeta wange tolaba nti okolera Museveni so NUP ekolera Museveni awo oba okolera Museveni nze saagambye NUP nagambye wayiswa mu ffumbiro ebikolwa bye ate Lubongoya ate Kyagulanyi yatugamba bulungi ate ebya Lubongoya kanzije ku kya Lubongoya nkikubuulire nja tumalirize nze ng'omu endowooza yange egamba bad administrator ba political party naddala nga National Unity Platform ng'omuli gwekutte gwakujja nakyemalira mu buyinza tebaaligenze kwetaba mu byabufuzi byakuvuganya baali badde n'omulimu gumu gwokka
kuplaningira party na kuyamba Kyagulanyi to strategize for the removal wasingana Lubongoya mwayogera muko dictator wamwako ku birowoozo byo wandabyeko ngamba ku seti ntovaako mbuza bosingana Lubongoya mwayogera muko nomwa ku birowoozo nga bino wandabyeko ngamba ku seti ekinzija ku seti ye muntu okumbuza luliko jana kubuza ekibuuzo program nogimalira abo nakugamba akagambo singana Kyagulanyi nakugamba akagambo nfulumya ebifaananyi nga nfulumya byaki byo biina Wate waliwo cameraman ngenda kubulira nga tuvudde ku mpewo wonna wasinzira okubeera nga otulaba olwaleero ne Center Musewandagi tukomye wano tujja tandikirawo banyabo ne basebo mbozi tebankadde ajinyimya agikaddiya nze bino njogera byange ng'omuntu ate mbyogera nga bwendaba ebyobufuzi bwe bitambula ate mbyogera nga nsinzira ku experience gwabiwakanya tovumanze jangu wano bajja kuwa omwaganya olage nti Sewandagi yagambye nti baatubba obulu emiliyoni 2.17 alimba tulina wano na wano na wano era bwe tuwangula wano ne tuwangula wano ne tuwangula wano Museveni ajja kuba ina miliyoni 2 nga fe tulina 6 tuba tumuwangudde era Sewandagi n'ekirala ekyogamba nti nze nkube NUP si kituufu kubanga nze mbeera n'aba NUP aba FDC aba DP aba NRM ate n'ekirala kye bagamba Sewandagi aleke kusosola mawanga kubanga gamba kankubulyeko lwaki fe tulina kutandikira ku baffe Sewandagi nakutadde uliriza njagala kumala lwaki fe tutandikira ku beewaffe NRM njagala okwata gwabadde munamawulire abantu bonna beyawadde kaadi mu Kampala ne Kampala Metropolitan wano mu Kampala waliwo abaganda babiri nani maama wange Ajati Minsa Kabanda nono omuvubuka omulala gwe bawadde wano yani ate naye nga nagenza okukola okunoonyereza kwange oba wano mu Lubaga North bwe nagikoze okunoonyereza kwange bangambye nti ayinza kuba muganda linnya okitegedde naye abalala bonna beyawadde kaadi wonna bwe basinzira okubeera nga otulaba ne Center Mugasa Sewandagi tukomye wano tutandikirawo bw'oba owolereza kino kitegeeza nti Museveni omulese Sewandagi tumaliriza atukole buli kyasobola akuuma atakuumira mpeera wangala nnyo Ssaabasajja Kabaka